Abalamazi batindiga mayiro na mayiro abakkiriza babeera ku Kanaayo Kyani kabeera keetalo buli mwezi ogw'omukaaga bwe gukuba koodi bangi ebirowoozo bitubeera Namugongo olw'olunaku lwa 3 Juuni olwafuuka Nantagwa buwoomi anti tewaba nsonga ndala mu ddiiro etali y'abajulizi. Twali lukulu babeera mu Buganda s'okugobetene waliwo ekikundo mu nnyanja bwe yavaamu olw'olwagobetene. Wabula waliwo olugendo olw'ebyafaayo abajulizi bano lwe beeteba okutuuka mu kifo olwaleero ekyabafuula ab'ettutumu. Abalamazi bangi buli mwaka bajja okujjukira olugendo luno kyokka ng'entandikwa yaalwo bagibuusa amaaso. Waliwo ekikundo mu nnyanja bwe yavaamu olw'olwagobetene. Wano ku kiggwa ky'abajulizi Abakatuliki e Munyonyo wabula nga mu kaseera ako lwali lubiri lwa Ssekabaka Mwanga olugendo lwonna olw'abajulizi olubatuusa e Namugongo we lutandikira. So singa kyali kisoboka bonna bandifiiridde e Namugongo naye Katonda yayagala kigende nga bwe kyagenda. Wansi w'omuti guno omuwafu kooti eyasalira abajulizi abajeemera Kabaka ogw'okufa we yatuula bwe batyo ne boolekera olugendo lwabwe olw'okufa wabula si bonna nti baatuuka e Namugongo abamu ku bo ne wano e Munyonyo tebaasukkawo. Asooka okuttibwa e Munyonyo ye Dennis Ssebuggwawo. Mu mawulire gaffe aga NTV akawungeezi tugenda kuba tukutuusaako ebyali mu lugendo lw'abajulizi abaafiira mu kkubo wakati nga bava e Munyonyo okwolekera Namugongo. Ssekabaka Mwanga bwe yakomawo okuva mu kuyigga wabula nga mpaawo kyakwasizza amaaso yagatuukiza ku mulaguzi we bw'atyo n'amubuuza abaweereza abaalina okumwaniriza mu lubiri ng'enkola bwe yali. Omulaguzi yategeeza Kabaka nga bonna bwe baali bagenze Nalukolongo okusoma eddiini era ziba teziri busa nga Donoziyo Ssebuggwawo ne muwafu mutabani wa Katikkiro Mukasa bakomyewo mu lubiri e Munyonyo ekyaddirira yali Kajojijoji wa bibuuzo. Munnange Kabaka yabanga alindiriddwa naye ku luno tasanzeewo bamwaniriza n'anyiiga n'agamba nti bagenzewo Amatayo Kisuule e Nateete ko Amatayo Kisuule e Nateete bagendangayo okwejjukanya ebyeddiini ng'amaka ge agufudde kumpi Kereziya. Munnange abakyali mu naakane Donoziyo Ssebuggwawo najja n'akalenzi kakayiggwa najja ngadduka bajja badduka balowooza nti bakomyewo bukyali kazi omutanda yatambi n'amulengera ovaawa temuva wa Matayo Kisuule Ssebo kiki mbadde mugenze kusoma ddiini mukama wange. Ssebuggwawo yali ekyonzire ekibereberye ekya Kabaka Mwanga mu kiwendo ekinene mu bujulizi obw'ekikungo. Abonyaabonyazi ba Kabaka yennyini mu bukambwe butaali bwa bulijjo yakwasibwa abambo wanattibwa enkeera ku makya 26 ebweru lw'olubiri lw'e Munyonyo. Oluvannyuma lw'okufumita Donoziyo Ssebuggwawo n'amafumu Kabaka yalagira abambo waabe bamufulumye wabweru w'olubiri era wano ewaazimbibwa ekijjukizo kye we yasuulibwa n'afa enkeera nga 26 Meeyi 1886 ku myaka 16 gyokka. Donoziyo Ssebuggwawo ono ye muwolereza w'abayimbi n'ekkwaya zonna. Andrew Kahwa eyava e Bunyoro kyokka oluvannyuma n'atuumibwa Kaggwa ng'atuuse mu Buganda ye yaddako okuttibwa oluvannyuma lwa Donoziyo Ssebuggwawo. Kigambibwa nti okwawukanako n'abalala ono ye ekyokumutta Kabaka yali takisembye olw'obuganzi bwe yalina mu maaso ge. Kirowoozebwa nti eyali Katikkiro mu kaseera ako eyali amanyiddwa nga Mukasa ye yasinga okusendasenda Kabaka atte Kaggwa olw'effutwa lye yamuyinako. Mukasa bwe yawulira nti ekiwendo ky'okutta abajulizi kitandise yennyini yasindika abambo abatemeko Kaggwa omukono bagumutwalire ng'akabonero akakakasa nti attiddwa. Ono Andereya Kaggwa yali Munyoro nga bakkookigwa tebaali Baganda bokka. Bunyoro musaza ly'e Bugangazzi ery'e Bukuumi nga mu 1869 Kaggwa yanyagibwa abatabaazi Abaganda kwe kutwalibwa mu lubiri lwa Kabaka Muteesa Muberyeberye n'abamugalagala. Omugalagala yaani be baba aweerezanga Kabaka. Era nga ye muwolereza w'abayigiriza ttikya
n'abasomesa. Ekijjukizo kya St Andrew Kaggwa kyazimbibwa wano wennyini mu maaso ga basirika ey'e Munyonyo oluvannyuma lw'okukikakasa nti wano wennyini we baamuttira nga 26 Mei mu 1886 ku myaka 3 egy'obukulu gyokka. Ponsiano Ngondwe yali mugalagala ku Muteesa omubereberye ate ku Muwanga owookubiri ate si kwe kuyingira obujaasi. Nga bakatambulako kilomita emu okuva e Munyonyo mu lugendo oluboolekeza e Namugongo, Mukaajanga yabuuza abasibe ababiri okwali Ponsiano Ngondwe ne Abdulaziz Buradda oba ku bo kwaliko omusomi w'eddiini. Bw'atyo Ponsiano Ngondwe mu buvumo obw'ekitalo n'amutegeeza nga bwe yali omusomi era wano ekyamula ku luguudo lw'e Salaama teyasukkawo. Kummwe omusomi yaani? Ko Ponsiano Nzuuno. Mukaajanga kukuba kweffumu lye n'amufumita emirundi egiwera. Wulira! N'amufumita emirundi egiwera. Kaali kawungeezi nga 26 Maayi 1986 nga wa myaka nga 35. Wakati ku Olutaali mu Ekereziya y'omujulizi ono Ponsiano Ngondwe we wakuumirwa ettundutundu ku muti omujulizi ono kwe yeesigama oluvannyuma lw'okufumitibwa effumu. Baayitangawo ttabattaba olw'ekitaba ekitaakaliranga ekyabeerangawo. Wano wennyimiridde we wagambibwa okuba nti Mukaajanga ne banne we baayoleza omusaayi ku bisi oluvannyuma lw'okufumita omujulizi Ponsiano Ngondwe era nga ne gye buli kati oluzzi luno lutwalibwa okuba olutukuvu. Muwuliza w'abapoliisi n'ab'amagye nga bwe tugambye yayingira mu magye. Atanansi Bazekketta ye mujulizi eyasinga okuwa Mukaajanga n'abakuumi ba Kabaka obuzibu anti bwe baatambulangako akaseera akagere nga ye asikatira wakati mu lugendo. Olw'okuba Atanansi yali yakooye dda olugendo bwe batuuka e Nakivubo, Mukaajanga n'abuuza ani ku mmwe ayagala okufiira wano mukulu wammwe bali ku ddembe we yafiira. Ko Atanansi Bazekketta nti nzuuno era wano e Nakivubo teyasukkawo. Ne batuuka e Nakivubo we battira omukulembeze waabwe Ssaabamba wa Mukaajanga. Ani anaafiira wano? Amangu ago Atanansi n'addamu nti nzuuno. Bakutawaanyiza nadda. Mumuttirawo. Kwe kumukyamya ne bamutta. Kigambibwa nti erinnya Bazekketta ono yalifuna ku buko mwannyina gye yali afumbiddwa. Kakati bagenda okulaba ku mwannyina we gye yafumbirwa e Gomba. Kakati mukodomi we bamuyitanga Ssembuzi. Kakati bagenda kulaba ku mwannyina we. Munnange sikulwiseeyo. Abaala balabanga bajja ne bajja babuuza ono Ssembuzi e Gomba wali. Be twalabye abagenyi abangi bwe batyo. Tebabadde banoonya ki? Kazikizza aliko waali. Ssembuzi addamu. Bannange Bazekketta. Balabe mwannyinaabwe gye yafumbirwa batumuyisa bulungi oba tumutulugunya. Kazi akalenzi kakizza kakiwulidde ne kaseka. Kwe kwekazaako erya Bazekketta. Yozefu Mukasa bali ku ddembe yattibwa mu Novemba wa 1885 gy'emyezi 5 egyayitawo olwo n'abajulizi abalala ne balyoka bagoberera. Yozefu Mukasa bali ku ddembe yawolereza bannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti bonna so nga ye Atanansi Bazekketta muwolereza w'abawanika, banka ssaako n'ebibiina by'obwegassi. Wano ku katale akabbulwamu erinnya ly'omujulizi eyasookera ddala okufiirira eddiini mu Uganda, Yozefu Mukasa bali ku ddembe, abangi gye bamanyi nga Owino, we wasangibwa ebijjukizo by'abajulizi bano bombi okuli Yozefu Mukasa bali ku ddembe n'Atanansi Bazekketta. Olunaku olw'enkya tugenda kutandikira ku mujulizi Matiya Kalemba Mulumba alowoozebwa okuba nga ye yasinga okuyita mu bulumi obungi mu kiwendo ky'okutta abajulizi. Helen Otaga, NTV Akawungeezi.